People's Choice Award, Best Male Artist, 2021. And the winner is Pallaso! Yeah, you see. Ladies and gentlemen, I first of all want to thank you again so much. And I want to thank myself again so much as well for believing regardless of what anybody ever said to me. But I want anybody out there that doesn't believe in it themselves still to stand strong and believe in their dreams. Man, things are possible. Okay, right now, Nesako, Uncle B. Uncle B. Yes, bro. Yeah, Uncle B. Award is the kind of food that you got. What to kuba ndongo mwala kumwaka. Tunakola ki? Mulina kwongera kuwagira, kwongera kutwagala. Tugenda bikola byonna kasita obuwagizi n'omukwano gubaawo. Olina akantu koyogedde n'ogamba Spice na kyo wayogera kituufu. Award ezirika Akasente za njawulo. Zinyumamu, tezizitowa. Award zabakulaba. Award tuwangudde award. Tuwangudde best Afrobeat. Best Afrobeat stroke Afropop. Ne tujja ne tuwangula best male. Uncle P ebyaddala okoze. Webale kusiima. Ebyaddala okoze. Ala nwebale kusiima. Teri muntu ayinza wakana. Ndi Pallaso si muyimbi omusajja atukubye endongo yonna. Amina muganda wange. Nebalisa abawagizi bo. Abawagizi baffe mwenna njagala okubeebaza ne muganda wange Alan Senior olw'omukwano mungi gwe musigadde nga mundaga wadde zino byebimu ku birabo n'ebisingawo Katonda abisobola. Naye okusingira ddala omukwano gwammwe nze kwendi gwe gusinze bye bino nange sigenda kujja. Webaze ba Mayanja family. Mayanja family, Chameleon, the legend, Dr. Big Up, Weasel Manizo, Big Up Radio and Weasel for giving me a platform. Now let's shine to the world. Mayanja to the world. Okay.